Let us see. Matayo 26. From the book of Matthew 26. That's 6. Matayo 26 olwasatu mu mukaaga. Awo Yesu n'atuuka nabo mu kifo ekiyitibwa Getsemani, n'agamba abayigiriza be nti, mutuule wano ngende eri nsabe. N'atwala Peetero n'abaana ba Zebbedaayo bombi, n'atanula okunakuwala n'okweraliikirira ennyo. Awo n'abagamba nti, omwoyo gwange guliko ennaku nnyingi, zigenda kunzita, mubeere wano mutunule nange. N'atambulako katono n'avuunama, n'asaba n'agamba nti, ayi Kitange, ekikompe kino kinveeko oba kiyinzika, naye si nga nze bwe njagala, wabula nga ggwe bw'oyagala. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. For prayer. Waliwo embeera eri mu maaso ge. When he was going through some Waliwo embeera circumstances, eri mu maaso ge. there's some situation ahead of him Ekyamazima ng'etwala bulamu bwe bwonna. that was about to take his life. Bayibuli etugambye n'akwata be The yakwata. Bible said he took some men N'agenda nabo. and he went with them N'abatwala. and he took them. Wulira abagamba. He told them, Kati Yesu Jesus, amanyi alina bantu era abawulira kikyawulira. he knew he had men who are able to hear him. Amanyi alina abantu abagenda okusobola okuyimirira He naye. knew he had men who could stand with him in all situations. N'abagamba nti musabe. And he told them, pray. Mubeere wano musabe muleme Stay here, pray that you may not be attempted. balabika nabo banyenya omutwe ne bakkiriza yes I Jesus. think they accepted it. Tugenda kusaba, tugenda kusaba. We shall pray. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Weeyongereyo osome. Tuli mu Matayo 26 olwana. N'adda eri abayigirizwa n'abasanga nga beebase, n'agamba Peetero nti, kazzi temuyinziza kutunula nange n'essaawa emu. Wulira Hear this. ng'alowooza kyafiiringa nabo bakifiiringa. He told that what he's feeling, even the other people are feeling. Agenda okukomawo abantu beeyagambye nti musigale wano nga musaba. When he turned back to see them, Yabasanga mutulo bamama he tabeebase. found them seriously slumbering. Baali bonna bazizzaako. They seriously Papa slumbering. bwebona nga ne bwomukwatako ebyennanga takyabijjukira. They couldn't even know what is happening. Oyo fuleni takyajjukira kiri ku nsi. They couldn't even know what is happening. Abasanga beebase. He found them sleeping. Naye nga yenna kwe muluma. What the end he was sorry. N'atuuka we bali nga beebase. And he found them sleeping. N'abagamba atya. Jesus said, Olwana mutunule musabe, muleme okuyingira mu kukemebwa. Omwoyo gwe gwagala naye omubiri gwe munafu. Weeyongereyo. Nate n'agenda omulundi ogwokubiri n'asaba ng'agamba nti, ayi Kitange, obanga kino tekiyinzika kunvaako, wabula nze okukinywa ky'oyagala kikolebwe. N'ajja nate n'abasanga nga beebase, kubanga amaaso gaabwe gaali gakambagga. Yesu omulungi yeebazibwe. Amen. Haleluya. Yesu alina abantu bali nabo. Jesus naye had alowooza bali ku musinde gwe gumu. He told them Alowooza kimu. He told they are thinking as he, Naye nga basebo ne banyabo buli omu ebirowoozo bye biri wa. but they have different thoughts. Akomawo omulundi omulala. So he came the second time. Jjukira ye bagambye nti mubeere wano Remember, I told them, stay here. akomawo omulala. He came the second Basebo ne time. banyabo abasanga He beebase. found them again sleeping. Baafuluuse bajjeeko dda. They were deeply sleeping. Kyekyo ekibiina. That's the congregation. Kyekyo ekibiina mulokole ky'otambula nakyo. That's the multitude you're walking with. Kyekyo ekibiina ky'eri mabega w'omulokole. Those are the kind of people you're walking Oyinza with. okuba gwe ekibiina ky'oli nakyo Katonda kivumbula. You might not have Naye understood basebo ne it. bannyabo Ladies and twala gentlemen, obudde take time okebera olabe. and see. Oyinza okubeera nga naawe You might be even weebase naye nga tomanyi nti weebase. sleeping, but you're not aware. Ekibiina ky'olimu lwakubanga nabo bakoze batya? Because the Baasomagidde dda they are tebabiriiko. also slumbering. They don't Laba know. naawe weebakiramu. See how we also sleep from them. Kati mbuuza singa wali gwe ng'osanze baddo nga Ask if it was you. Yesu omulungi yeebase. Amen. Bulaza Simon oze okwegayirira oweze ku lwokutaano You have olw'abaweereza. to intercede. Osanzewo bulaza guli yagyeko dda alina Other brothers already sleeping. nga naawe odda nga naawe otandika kwebaka You also start sleeping. nga mwena mwebaka. Then you sleep.
Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Ekyo kyekibiina. That's the congregation. Kati gwe mulokole ali wano. So Katonda akusuubira. God always is so patient. Obutagoberera kibiina. Not full of kuba n'eriisa ejjogi. Erisuka ku kibiina ky'olimu. to have the Kati Mukama waffe Yesu bwe yabalaba nga beebase. God Jesus found n'akomawole n'abasanga beebase. and he found them omulundi ogwase bayibuli etulaga nti bwe yabasanganga nga beebase. when Jesus found them sleeping, ye n'atambula n'addayo n'asaba. he went on praying. bwe yabasanganga nga beebase. When he found them ye sleeping, n'atambula n'addayo ne yeegayirira Mukama. sitting before the Lord. Olwasembayo For the third time, n'abagamba kituufu mwebakire. told them then, sleep indeed. Yesu omulungi yebazibwe. Amen. Kigurupu kyo